njibatereddeyo ne muganda wange Sama Uganda ababuulidde Masaba bamutute ne bamusuula mu prison ejjinja era abakulembeze ba Nuupu balooya baani please mutandikirawo Masaba asuuliddwa ejjinja ngafunye essaawa zibadde mu 10 kitundu wenkitegeeredde nentegera nti asuuliddwa ejjinja mu prison. So embeera si nnungi alaajana okumuyamba, so ab'okumutaasa ab'okutandikirawo tutandikirawo ali prison ejjinja. Simanyi oba bamuyisiza mu kooti yaawa, sinamanya kisingakaawo, naye Masaba bamusudde mu prison ejjinja. Balabika waliwo akakooti ke bamuyisizayisizaamu mu nkukutu, naye tebalina musango gwe bamuguddeko, naye agwana kuyamba. Ekirala Masaba yanguwa okufuna obujjanjabi obw'ekikugu okwongera okumukenneenya. Mbadde nagaana okwogera ebintu bingi nnyo ebimukwatako era sigenda byogera paka ekimutwalidde ebbanga eryo lyonna ng'ali eyo lwakuba yagaana okukkiriza ebyo bye baali bamugamba. So immediately tukole kyonna ekisoboka Masaba bw'amala okufuluma afune obujjanjabi obw'enjawulo. In fact tebusala nakubeera bwa mu Uganda. Masaba agwana afulume afune obujjanjabi obwa ddala, naye nga Masaba asuuliddwa mu prison ejjinja. Kale olwaleero mbabulidde ennaku z'omwezi abakutuusako programu eno ye Sama Uganda. Sama Uganda akola ku transport ng'ofuluma oba ng'oyingira Kampala. Sama Uganda mwana wa nsonga wankyukakyuka mukubire okole oda akutwale mu motoka yonna gye weetaaga oyo. Then tuyina Maureen Skin Care oyo akola ku lususu. Tuyina Premium Dental Clinic asangibwa Makerere Kavulo kulirana ekitebe kya Nuupu, naye mugezeeko, gendayo bajja kukolera bulungi nnyo, nawe ojja kusiima era n'abamugezezaako basiima. Tuyina omuzimbi, tuyina ayokya ebyuma amadirisa n'enzigi n'ebirala byonna, gate n'ebirala. Tuyina n'omufumbi w'okumikolo. So bw'oyagalako kubona inbox mukuwe mubeerenga mu byogerezeganya. Olwaleero tugenda kusoma mu kitabo kya Yeremiya essuula 24. Erina ennyiriri 10 zonna ogenda zisoma, nyimpi nnyo, erina ennyiriri 10. Embeera eri e Uganda eri awo. Olwaleero ngenda kwogera ku Mukama okuzimba emitima gy'Abannayuganda. Mukama atandise okukola omulimu oguli awo mu kitabo ekyo. Era olwaleero nzize kubagamba Mukama atandise, Mukama azimbye mu mitima gyaffe, era yeebeere essala yaffe. Mukama azimbe emitima gyaffe, tuveemu emitima egitya, Mukama atuzimbemu omutima omulala. Mukama yali ayagala okuggya abaana ba Isirayiri mu buddu mu Bakaludaayo e Babilooni. Bayibuli egamba n'agamba ngenda kusooka kuzimba mitima gyabwe. Kambabuulire abasuubuzi kye bakoze Museveni teyeebase, n'olwaleero ali eyo alogoota na mukambwe munyiivu. Omusajja yamugambye watandika ddi okutusinikirako ebinnyo. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya, visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu, era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalema okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko, tofumbirwa, jangu ewange wasika Kayire kusumuleko ebizibu byonna ebadde bikutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66. Watandika ddi otubonyabonya ssebo, tubulire watandika ddi okubonyabonya omuntu wa wansi. Museveni yagambye bukyanga abaawo n'afuga Uganda ebbanga lyagifugidde tafunangako olunaku ng'olunaku lw'eggulu ekkololo. Kati nno tovaawo owulira ebintu ebiriwo, ogenda biwulira. N'abasuubuzi nammwe mwebeereremu.
ekirala abasuubuzi mwegatte ku nkyukakyuka otherwise mwasipakinze ekintu mukiguse ke mutakigusa omusota guddukidde mu kikuubo gwe mutagukuba kugutta gugenda okunogola ekikuubo omusota gugenda okunogola ba business men babayita business men zimeni oba manizi gugenda okubojja ba business menizi mwagukubye kololo ne mutakumaliriza nga nabagamba mugulinnye mugutte mwaganye naye bannaye kye mwakoze Museveni psychologically Museveni yagambye takirabanga ko obulamu bwe bwonna Yeremiya sura 24 Mukama ampe ekisa nzijawo yonna byenzijawo mangu ate tugende mu kigambo kya Katonda kubanga leero nyinzo bata kusawa mukaaga ez'ekiro bwe muba temweterezeza waliwo wano bakaliddalwa abazanyira mu kirasi ngenda bajja wano sawa mukaaga ez'ekiro babuulidde now sagala musome ebintu byange mujja soma wano ebintu byange ate mutandika okubba notices za teacher NUP ewandiisa aba members bonna mu participating mu bungi ate ne NUP secretariat abantu bali ready naye tebalaba bikozesebwa abantu bekweni abantu ba border to border abantu babuuza ebintu webiri naye tebinaba kutuuka so abantu mwongere okubabuulira okuyisa community gundi bamanye wawe babisanga wawe biri abatanaba kufuna bitebe bagenda bisanga wa ani ali mu kitundu ekyo abikolako kubanga eno pharmacy mugatutta ate nga naffe tulina okulanga abantu bakimanye abantu bali ready okwewandiisa naye waliwo ebitundu ebitannamanya n'ebimu ebiri mu central tebannaba kufuna communique ntuufu wa webasanga enkalala banaye mu kikole ekyo nakyo kiveewo tusimbe mwanyi tusimbire abaana baffe kubanga mpulira mu maaso eyo bwe siribeerako party president Eben alibeerako party president wa NUP kozi manga embuno ndotanga ntambula niye musinga mubadde mumanye ebintu byendaba nga namwe byemulaba senga tuli wala Welcome USA ngenaku z'omwezi 12 omwezi guno ogwokutaano 2024 omwaka guno omwezi guno ngenaku z'omwezi 12 Welcome mugenda kubeera n'okwekalakasa mugende mu bungi Canada mugenda beerayo ngenaku z'omwezi 17 abe Canada mugenda kubeerayo ngenaku z'omwezi 17 omwezi guno gwennyini abe Canada mugenda kubeera ku Ontario bane bwe mbyogero obubi temunne nyanze ndi webuwama era bwe muwulira meni nga mbayise meni zite mufaayo byonna nze naveri waffe nalwana na nnyo muganda wange okuveeyo mumpeka credit bannange Ontario premier offices we mugenda okubeera mubeere ku EU offices mubeere ku Human Rights Commission mu kibuga mu Canada ndowooza byonna bisangibwa mu Toronto not so byonna bisangibwa mu Toronto so osobola okubirako kyuma kya Yesu oba ba leaders bammwe abali eyo bababuulira ebisingako awo UK mugenda kubeera yongenaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2024 nga 17 omwezi guno UK namwe mugenda beerayo mugenda kubeera ku Uganda House waliwo n'aba EU mwenna aba simanyi Sweden wati mwine ekipya kye muli mu kupanga awo Amsterdam wati naye mutuwe clear information tugenda kuba tubibayisizaawo we mugenda okusisinkana mwenna mu nebirala byonna mutuwe clear information eya yabwerere wano ku mikutu gyammwe egy'enkyukakyuka ffe mweffe tewali 10 kisasulwa wano no kasabibeera bya nkyukakyuka no oba kulwanira ddembe lya buntu so namwe aba EU Amsterdam nawala yonna gye muli nziramu omulundi ogusembayo
Waltham ngenda kuza mwezi 12 ogwokutaano omwaka guno. Canada 17 ogwokutaano. UK 17 ogwokutaano. Bannaye mugende mukitukolere ba mikwano mukikole omuntu omukola ky'abantu basatu. Nkugambye ng'oyagala omutawaana gubajjire wabeerewo ttiimu gye musamba nayo mu mupiira eri ttiimu bagiwe red card. Kasitaba wa red card omuzannyo omu buli muzannyi abasigadde abazannye ennamba y'oli abagenze adabulinga amaanyi. Era waliwo abantu bosala bagamba kati Arsenal tukulye kyanga ate ina red card. Red card kasitaba gye bawa mu first half nga mumanya gye bawadde red card yegenda okugoba. Abasambi b'omupiira bakimanyi. Okujjako nga red card bagibawadde mu ddakiika 87 awo mukutuka. Naye ne bagibawa mu first half maama nnyabo bazimba omutima buli omu azannye ennamba ezeezi. Kati mmwe muba muli 11 nga bali 22. Kuba buli omu mu kuzannya ennamba y'oli agenze kati buli omu abaamu omuzannyo omulala buli omu abaamu omuzannyo omulala muba muzannya baba n'amaanyi bamala okubawa red card badabolinga amaanyi baba bazibu nnyo kuba buli omu abamanyi nti yagadde ekituli ky'oli ne balyoka bakukuba nga tebawera. Naye gwe n'osaaga kati mmwe abasobodde okukikola ab'omu diaspora muzannye ennamba ya Uganda gye bawa red card yo teriimu. Zannya ng'ozannya abeewammwe bonna gw'obeetisse ku mutwe. Genda ng'okutta ebipande ng'oli mukambwe ennyo ng'ozannya ennamba yange n'eya Masaaba n'eyani n'eya Edi Mutwe n'eya bonna batasobola kujja mmwe mubeereewo. N'eya taatawo n'eya maamawo n'eya jjajjaawo buli muntu yenna zannya ennamba ya Kibalama gwe batta. Zannya ennamba ya missing 18 peoples. Yes. Ogizanye nga yiyo. Mujja kulaba mu tutabajeemu wini wano. Kazimba Mugalu ali eyewammwe mbagenda kubeerayo simanyi 17 abantu b'e Boston mutuyambe mbeegayiridde. Prince Suna ntuukirira tuyogere ku nsonga ezo. Kadi wezirye kata inbox miko +97433939639 kalas. Ate gwe wamanyi ne butateekako plus ennamba eri 33939639. Now abantu b'e Boston mutuyambe olaba abasajja beegaganudde ne bayimirira mu Museveni. Naye ate Kazimba Mugalu yaani. Njagala mukole Kazimba Mugalu ekintu bwe mumala mukube ku simu yange. Bwe mumala okukola Kazimba Mugalu ekintu oba mumuleese musaayi oba mumumenye eggumba oba mumugobye emisinde oba mumukuddemu mpale oba mumukuddemu ngatto. Oyo omusajja oyo Kazimba Mugalu bamugobako emisinde mu kitundu bayitayo Nakibizi. Omusajja yamukota ne mukazi we yamugoba emisinde n'alekayo engatto. Njagala mumugobe emisinde mu Boston engatto azireke Boston. Bw'aba ayagala abisazeemu naye bw'alinnya najja njagala ne bw'obeera omukola ekintu gojja kuba omaze. Ne bwe ba minority report waliyawo bye bawe ssente bye bavujjirirawo ebikuba engalo ezitalina makulu. Ne bwe muba babiri mukole minority report Uganda wakiri tugitwalire ku minority report. Tusomye wano emirundi mingi minority report yatwala eggwanga ddamba. Ne bwe muba babiri mugende mu kanisa mukibakole. Katonda agenda bawa omukisa. Nabasomesa wano omusajja omu yakwata effumu n'agoberera Omuyisirayiri eyali aleese Omumidiyani mu lusiisira lwabwe n'amugoberera. Bayibuli egamba n'abasanga we baali. Bayibuli egamba n'amufumita effumu mu mugongo ne likwata olubuto lw'omukazi. Bayibuli ekinyonnyola bulungi yamufumita effumu mu mugongo ne likwata
olubuto ne likwata olubuto lw'omukazi ne likwata omugongo gw'omukazi ne lifumita n'ettaka. Kati simanyi ekintu ekyo bwe kibeera okujjako ng'osomye bulungi Bayibuli n'okuba ekifaananyi ekyo n'ofuna photographic interpretation n'omanya kiki ekyaliwo okufumita omugongo ate olina omufumita lubuto n'okwasa n'ettaka. Bayibuli egamba Katonda n'asiima n'agamba okuva n'olwaleero bakabona baliva mu lunyiriri lw'omusajja ono kubanga ayambadde ekiruyi kyange n'awoolera eggwanga ku lwange. Era Bayibuli egamba n'okutuusa leero bakabona bava mu lunyiriri lw'oyo omusajja. Kati don't joke. Njagala oyambale ekiruyi kya Uganda, oyambale ekiruyi kya Katonda, okole kazimba mugalu ekintu, abazira tebajja kuva mu lunyiriri lwo enseno paka enseno lweriggwawo. Eyo bamusinza businza, waveeyo omuntu omu otwale kazimba mugalu emisinde ojja kuba omaze. Security alert kabejja yino ey'olwaleero. Mulaba buliji ye Kaluma, mulaba buliji ya Kaluma gye baasibye okugitereeza ne bagamba mbu abantu bagenda kuyita mu luguudo olupya, simanyi olw'Epakwati, simanyi National Game Park, simanyi ani waliwo Game Park. Oluguudo olwo olupya mujjukira emirundi gye nduleeseemu wano ku security alert z'obutemu. Oluguudo olwo olupya olwo luyita mu National Game Park. Muwulire ekiriwo. Museveni alina ebintu ebimugoba, ayagala ssente z'abazungu. Museveni alonze ekyapa mu mannya ge. Aba UPDF bonna babawadde information mbuno waliwo abantu abali ku routing abayeekera mu bitundu bya Eastern Uganda around Mbale ne Busoga, simanyi Kamuli, simanyi Mbale Sironko bikoze bitya, simanyi gundi district za Greater Mbale ne Greater Busoga. Mbu waliyo okuwandiika obuyeekera. Kati UPDF yonna batandise ogiteeka ku standby class 1 okubateeka ku bwerinde. Wulira Museveni kye bapanga abatemu ba Museveni, Kayihura, Muhoozi, Asafu Nyakikuru, Museveni, Muhoozi, Kayihura, Kandiho, Birungi, Byanyuma, Kuraije ne Asafu Nyakikuru. Muwulire biki bye bapanga. Bagambye abantu bayite mu luguudo olwo olwa simanyi Maxon Falls, simanyi Maxon Falls, simanyi ani Game Park, National Game Park. Wulira kye bagenda okukola. Bagenda kuteekayo obulumbaganyi mulinya kino ekintu mu kitwitinge. Kola tweet ogitereke osirike ogisaakolinge. Museveni setaani bwamukema n'akikola. Enseka kaseti Museveni twamusookayo. Museveni ayagala okuteekawo obulumbaganyi bw'ekiyeekera, agenda kuteega mu kkubo ery'eppya erya National Game Park. Ayagala okuteega ayokye emmotoka nga 100 omukono ogwo. Ezo emmotoka 100 azaagalamu emirambo egitaka wansi wa 100 ebi. Ayagala akole ekintu ky'attracting attention y'ensi yonna nti mu Uganda mulimu obuyeekera. Asobole okuregulating ebyobufuzi mu ggwanga Uganda nga buli kyokola olina okusaba poliisi ne gavumenti ekukkirize okukola ekintu. Bagenda kukola bwe bati eri oluguudo gye luva eri ku buliji n'eri gye luva eno simanyi sayidi za Wanzeyo simanyiyo.
badileyingise mmotoka mu linnya ly'okubanga balina bye bakebera beefudde bize mu security biki kati nga bo bakommunikatinga ab'esayidi eyeeri n'eyeeno abeeno bazite n'abeeri bazite kati bagende okutuuka we bagenda ozikwatira zigwe mu ambushi bazookye emmotoka ekitone ennyo 10 bazikuba amasasi bazookye operation eno bagenda gikolera eddakiika nga 23 ekinene nnyo kati abakamera bagenda okutuuka ng'emmotoka zinyooka emirambo ginyooka gitulika ensi yonna attraction edde Uganda Museveni asobole okufuna sente z'abazungu kyova olaba ababaasi babadde baleese idea nga bagamba baasi bweba ya Nile coach ezimu zibeere ku sayidi yeeri endala zibeere ku sayidi yeeno bwe batuuka ku buligi eteekaawo abantu basale bagende basale buligi batuule mu baasi ebaleeta e Kampala kubanga nayo eba eyina bejja e Kampala n'ebateeka wano nabo balinyeeri bagende gye balaga baaganye ne bagamba mbu awo ku lutindo waliwo ebisolo bijja balya awo ku lutindo waliwo buditaaki bw'amagye bo ng'ensolo tezinnaba balya ensolo nga tezinnaba balya ensolo eziri awo mmazike bikimakima biri awo enkima ery'omuntu ye bwe baba mu kikundi nga batambula bagenda mu baasi ne mubateekako ab'emmundu ababayisaawo ne bagenda ne bayingira baasi n'abeeno ne mubakomyawo what's wrong with that baba divertings obayisa eyo Museveni ayagala kutta bannayuganda abali over 500 people agenda kikola mu nkola ya kiyeekera operation dakika 15 asatu ng'ewedde omanyi gundi eri gye nabagamba operation ya gundi ujanja ya porini batandise ddo gikola eri gye bakola nga bagenda okulumba Rubirika bajja basalako eddakiika batandikira mu ddakiika oba 3 ne bagamba kati tuddemu tukikole mu ddakiika 25 tuddemu tukikole mu ddakiika 2 tukikole mu ddakiika 15 kati ne batandika ku practicingira ku standard ddakiika 15 bwe bamala okukibukalamu nga basobola okukikola mu ddakiika 15 bajja nga ye mission era bw'ogisukkawo awo nga gw'omanyi owedde bali mu ujanja ya porini ayagala abantu emirambo 10 over 500 n'emmotoka over 100 motokaazi kale buli omu tayipingawo nti mission aborted naye mumanyi mission jatukubye mujjukira Museveni juzi ne mutabani we bwe twabasuuza mission ya military drills bafulumya waganyonyi ne bagatwala ebushya ne gayitako wansi we bati naye nga twabikubye nafulumya yawo jefanga naye nga baswala tebalina kyabikola ne babizaayo bali bagenda kukola ogwo omukolo gwa nnaku 3 wansi ne waggulu mission aborted nkugambye wandi ekintu ekyo kipositinga osirike kale Museveni akikole tumutye tewaliwo bayeekera Museveni yomuyekera kati yo gundi UPDF agitandise mpolampola giteekateeka babagamba mbu waliyo ekintu waliyo abaregisteringa abayeekera mu Eastern Uganda bagenda okuyiwa UPDF nga yeemanyi ddala bya ddala babalimba bakadama mwenna we muli mu Middle East muli bambasada ba Uganda mbadde ngagamba muli ba embassy ba Uganda naye bannaye muli bambasada ba Uganda mwe bakadama ne basekadama senga Museveni ajja sente mu Middle East mujja kumbulira kye mukola mu biyumba by'omuwarabu bakadama ne
Sekadama senga Museveni ajja Saudi simanyi wana ajjayo sente y'omuwarabu nga mwe ba ambasada ba Uganda wano mwe mujja kuba muzimu wadde nja kuyimira ku kisaawe ntebe buli Kadamu baba kulesa oli mulwadde oba oli mulamu oba okola ki ojja kumpulira tetukkirize ekyo ekivume Museveni talina kufuna sente wano mu bawarabu abamu kumwe mumanyi ba bosi be mukolera basajja bamaanyi balangira be Saudi muri eyo mukola mugundi bannango omuwarabu kino kakyogera empola omuwarabu alina olugambo gwenyumiza akoogo genda ku Google genda ku internet onoonye bamasheeka bonna basse obibawe mu lukala bakwate gundi intagulo wati wongitani translator eba translatingira abantu abattiddwa bamasheke mugambe Museveni mulabe w'abayisiramu naye mmwe Bakadama ngenda bagoba mu first battalion yange senga Museveni atuyitako nafuna sente mu Buwarabu Uganda tugenda jigamba ki Feba first div Middle East Feba first division mu revolution yeno kakati nganze komanda wa first div commander in chief ngenda mugamba nti his excellency mugambe ntya nti Museveni yasowa najjawo sente kakati kambabulye nga sinna bagenda ku kikaliriro ewa commander in chief nsooka bateka ku kikaliriro mwenna Museveni bwanona wano sente bujja kuba bulagajjavu bwaffe Mukama yakitukolera dda buli kiyumba ky'omulimu munna Uganda gwotoka yanajjayo olukalala lw'abamasheeka abattiddwa abatemuddwa olubawe ebisigadde gwe biyiiye bw'obibagamba bannange munjokese mwebale nnyo mwebalire ddala First division Kachiri kabikuse mention ya kulemesa Museveni wakane mu kibira Bannayuganda bali e Uganda omulimu ogwabwe bagukoze balwanira ku ground ne Bannayuganda bali mu mawanga ga ebweru nabo ogwabwe bagukola mpola wadde ensonga zaabwe zirwawo okutuuka ne mu luvannyuma zimala ne zituuka nti olwaleero Museveni bamugoba mbazungu tebakyali ggwanga ly'abazungu limu awadde 10 wowulira bino yabadde asayininze endagano n'Abawarabu nga bagenda okutandika okumuwa ensimbi oluvannyuma lw'Abawarabu okukwata Anita Amongo nabo ne bamugoba mu ggwanga lyabwe ne bamuteekako envumbo baatandise okunoonyereza ku Mwai Museveni tebasobola kubeera nga sipiika wa paalamenti bamugoberwa bubbi n'abeera nga pulezidenti tamanyi ku bubbi wa sipiika kitegeeza ki bakyamwetegereza nnyo balaba oba agwanidde okuwewa ensimbi ze yabasaba oba tasaanidde bwe batyo bagamba nti Bannayuganda bali ebweru bongere okunyiikiza ekigambo ekyo bongere okukakasa Abawarabu ebikolobero bya Mwai Museveni nti ng'oggyeko obubbi ate n'obutemukwatadde bamasheeya bazze bafa lwa bintu ng'ebyo ebitaliimu nsa battibwa olw'ebyobufuzi olw'okuba boogerako nti Museveni si muntu omutuufu okulembera eggwanga kati abantu bano banawulira ensonga ng'ezo ne basobola kukwata ssente ne baziwa omuntu alwanyisa obuyisiraamu kitegeeza nno nti bimwonoonekedde abadde alowooza nti Bannayuganda bali ewaka bokka be bamuzuganya mwana wattu n'abali emitala w'amayanja bamutandiseeko bw'avaawo boogera kira munjokese mwebale nnyo mwebalire ddala First division Kachiri now mu State House batandise bakubaganya ebirowoozo ku kya Ssaabasajja Kabaka ebigambo bino ngenda byogeranga bwe biri kuba nze ndi mujjwa abajjwa waliwo ebibambo ebitatukwata nga ffe tubijjawo
waliwo empewo ezitatukwata waliwo edduga eritatukwata waliwo ebintu ebitatu tubeera bajjaffe tusobola obikola bagambye kabaka senga bamutta kati senga bamuwangula naafu obwo bugenda kuba buwanguzi bw'amaanyi nnyo gye bali akaseera akatono ke banayitamu ak'okugundi bajja kayitamu kubanga bannayuganda bantu bangu bakukakkanya ekirala bagambye bwe bati nabagambye jjo gundi kati Mayiga yagenze mu State House emirundi 3 era bwe yamaze ovaawo Museveni nga bamaze ovaawo Museveni yagambye Mayiga yeetenda amagezi nti ekyo Mayiga kye yakoze okugamba abannayuganda nti nno kabaka mulwadde ali ku bujjanjabi ekyo kiyamba ba Museveni ne bwe bakikola kitegeeza abadde mulwadde bamujjanjabye ne balemererwa ng'era omuntu omulala yenna nti Mayiga gwe beetikuliddeko ensonga zonna ekyo Mayiga takimanyi bw'abeera nabo boogera kirala bw'avaawo boogera kirala bagambye bwe bati bwe babadde ne Mayiga bateesezza bwe bati ate bino sibibagamba kutya mbibagamba kuguma ndabakaba nkute ku mumwa ndabakaba enyunya ndabakaba amaziga emoji no mbibagamba kuguma ulira bwe babadde ne Mayiga bateesezza bwe bati batandika okupreparinga bannayuganda abaganda ne okutandika obbannyonnyola ebintu ebinaasobola obbakkakkanya ku ssaawa esembayo babibaleetere mu ngero ebimu ku byo mbwabe abantu abaganda abantu abalinga abantu abakulu ab'ennono abamanyi ku nnono abamanyi ebyafaayo abali ku sayidi ya Mayiga ne Museveni bagenda tandika lumazi ezigenda okusomesa abaganda mbu Ssaabasajja Kabaka ekimutawaanya nnono yazaala abalongo n'abakweka mbu naye nga obuwangwa bugamba kabaka bw'azaala abalongo aba alina okuva ku Namulondo kubanga aba azadde obwakabaka obulala obw'amaanyi okusinga bano kuba mbu abalongo b'amaanyi okusinga obwakabaka buno bw'abanga yabazaalidde ku Namulondo agivaako kati bwe yagiremerako n'alwala ennono n'afa ennono bye babadde bateesa ne Mayiga bwatyo bwe yaze n'atulimba mbu Ssekabaka Kintu mbu yagenda okuyigga n'atadda ne bagamba mbu nno Ssaabasajja Kabaka awangaale tugenze obbizuula nga si bituufu bya bulimba Mayiga otandise okuwandiika ennono ezizo mu Buganda kigenze zuuka ng'omusajja awangaale yali musajja ng'abeera Ssese mutabani wa Kidomboole mutabani wani yawangala n'awangala ne baddawo eŋŋombo nti ne Ssaabasajja Kabaka awangaale nga awangaale bwe yawangaala mbu omusajja yawangaala omulembe ne guvaawo ne wagendawo n'omulala naye mwe bannange nnyina ekintu kye ŋŋenda nzuula mu Bayibuli bwe mutaweerwa mu bannayuganda Uganda ye promised land Buganda yo mugigenderere eri mu Bayibuli bannange Buganda yo mugitunulire abasajja bano waliwo ekintu kye baakyusa mu Bayibuli mbabuulira mukimanyi nti first Muganda ye Ibulayimu naye mukimanyi nti first Muganda ye Ibulayimu mwali musomye ku migration mujjukira Mukama bwe yagamba Ibulayimu nti va wano genda mu nsi gye ndikulaga mumanyi history omulala ali yagamba nti Ibulayimu yasenguka okuva mu bitundu bya West Africa najja setolinga mu Buganda mumanyi nti Ibulayimu y'ekintu era naye tujja bigendamu waliwo ebintu bye batukweka naye
mumanyi demarcation ya Uganda wasoma Bible nga Mukama wa Ibrahimu ensi namugamba okuva ku nnyanja ennene okwambuka okugenda ku mugga Fulaati n'okugenda ku lusozi olunene naye mmwe si ye Uganda eri waliyo Lwenzori eno waliyo Victoria eri waliyo River Nile naye mmwe Bible yagamba omugga gwasibuka mu lusuku wakati olusuku mmwe bannange mbabuulira musome Bible eyo si kyovora mmwe Uganda Mukama ali naffe omukono gwa Mukama guli kufe nze kansirike ebyo sigenda bigenda munja bigenda mu lulala tugenda kufuna wano mu maaso awo nnyina ebintu byendi mu maaso awo tugenda genda mu programu vumbula mujja kutya kansirike bagenda ojjukira ekintu kya pressure abasajja bano bateesa okulandukira ku kintu kya pressure nti pressure yali mutuufu Kabaka Mutebi teyali kabaka from day one era yali mukyamu era si yali alina okutuulawo bagenda confirming ebigambo bya pressure nga babikonfaminga mu nnono mbu basobole okuba preparinga for the bad news ebyo leka mbikomyawo kuba nina obudde butono nnya nagendaga